mbuuziza mwagala kumanya ku mirimu egiri mu FIFA World Cup 2026. World Cup genda obuwandike mu FIFA World Cup 2026 then ojje wano eno ogambe carriers awasooka. Ojja ku carriers then ojje wano eno olabe emirimu egiriyo ogambe open positions wano. Openinga positions emirimu gigyo gigenda kujja. Gwoba olina mulimu ki gwe gw'oyagala guwandiikeko wano eno then osaakinge. Bwe guba nga teguliiwo nga teguliiwo. Kati then ojje wano kangezo oyagala voluntary ojje wano eno naye bagenda kugamba nsi ki ze baagala okubeera nga beegattamu. Oyinza okuba kati nga wano bakulaga nti no for moment we will be hosted by 3 countries biki nga ggwe. Then bw'oba oyagala ku applyinga ng'omaze okusomamu bulungi gamba apply then bw'otuuka wano jangu ojjuzeemu bino byonna then ogambe submit. Kansubire eno video ebadde useful gy'oli.